Ku ntandikwa y'omwezi guno abantu 14 be baafiira mu kabenje ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu by'e Lwera oluvannyuma lwa taxi okutomeregana n'emmotoka kika kya Sinotruck eyali yeetisse omusenyu. Okusinziira kwa alipoota eyafulumizibwa poliisi y'ebidduka kyazuulibwa nga ddereeva w'emmotoka ya Sinotruck eyali yeetisse omusenyu bwe yali atamidde nga n'emmotoka yennyini gye yali avuga yali teri mu mbeera nnungi. Kati mu buufu buno gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyentambula yavaayo n'eyimiriza emirimu egikolebwa ebimotoka bino ku nguudo nga bannannyinizo balina okusooka okuzitwala e Namanve zikeberebwe okulaba nga ziri mu mbeera nnungi. Kati olwaleero minisitule y'ebyentambula eyise olukungaana wakati w'abaddereeva ba Sinotruck bannannyinizo n'abazitunda okutema empenda ku butya bwe bagenda okuteekesa ebiragiro bino mu nkola. Would like to investigate the status of these trucks like Sinotruck. Why are we having so many crashes? And you know, this truck, once it is engaged in any crash, a number of people die. That's why actually we are targeting trucks and buses first. Kamisona w'ebyentambula n'obutebenkevu ku nguudo Winston Katushabe akikkaatirizza nga bwe baawadde bannannyini b'emmotoka zino ne baddereeva emyezi 2 gyokka okuba nga zikebereddwa e Namanve. Twagambe mu nnaku 6 Sinotruck zonna zirina okuzikebera tuzitegeere tumanyi kiki ekigenda mu maaso ku Sinotruck zino. Kati tugenda ttiimu yaffe egenda kukola program ya inspection kubanga tutwagala mugizo nti zigende walina gundi Namanve zonna zibeera, so bajja kukola gundi program kubanga tulina ne booking system eri automated. Ekirungi twasanze nti beekozemu omulimu balina association zaabwe, so kijja kuba kyangu nnyo okumanya group kyesookayo. Ono ayongeddeko nti teri mmotoka egenda kukkirizibwa kutambuza musenyu nga gutonnya ku luguudo. Bakyazuuliddwa ng'eno y'emu ku nsonga ezivaako obubenje ko n'okwonoona enguudo. Engineer waffe wa road protection atugambye nti ekyo kiina effect y'amaanyi ku nguudo zaffe n'olubeera kati oluguudo olupeera bakola lwa Kampala Masaka. So pavement crackdown ne kyonoona enguudo ne kyonoona ne kireetawo oluguudo obutabeera mu mbeera ennungi ate ne kireetawo n'okuseerera kw'emmotoka yennyini eno eba yeetisse omusenyu. Kati nitugamba nti ekisooka nga tunaba kugenda ku kintu kyonna number 1 okuva n'olwaleero kubanga tugenda kusetinga period. Era ne baddereeva baakutwala ebbaluwa okuva mu basawo okukakasa nti bali mu mbeera nnungi. Driver buli truck yonna egenda kugenda Namanve tulina okumanya details za driver. Twagala buli driver wenna avuga Sinotruck tulina okumukola accreditation. Balina okuteekako medical forms from a recognized government medical facility. Abamu ku bannannyini mmotoka zino bagezezzaako okuwakanya ebiragiro bino wabula nga ministry tebaganya. Izo kuwa black spots eziri ku Masaka Road nga zennyini ze ziviiriddeko na accidents nga abaana oba oli awo tebeetegese. Number 1 tutandikire wano okuva Maya ogenda ku petrol station muddira ne mukkiriza awaliwo wansi oba osilopinga n'aveeri naye ali mu kusilopinga okuvaako waliwo St. Lawrence University eno wansi bakkiriza aba ice water okubeera nga bakolawo kampani. Emmotoka ziva eri emisinde ng'erina kuyingira buyingizi kkubo. Here in Uganda, buying a Sinotruck, it's like dealing in drugs, especially cocaine and everything. You move a truck from Masaka to Kampala, you don't know how many people from different ministries who have stopped you. Sijuyi this. Kati ekirindiddwa kwe kumanya ddi enteekateeka eno lw'egenda okutandika okukebera emmotoka zino. Winnie Tessa Nakayinja, agaffe yo ku Spark TV.